ebigambo ebiva mu Bayibuli nga bikakasiza ddala Bobi Wine munonozi wa Uganda. Bibino nga bikutusibwa ku Tawira Radio Tawira TV wano mu United Arab Emirates. Tumaze okukakasa nti ddala Bobi Wine azze kununula ensi yaffe Uganda. Wekumira ku Tawira Radio Tawira TV nga tukubuulira biki Bobi Wine ebimufaako ebyenjawulo nga bikwataganira ddala ebiri mu Bayibuli naddala ku Yesu Kristo omunonozi w'ensi yaffe oba omunonozi w'ensi yonna. Omunonozi wa Uganda wuno Bobi Wine nga tumwogerako mu chapter yaffe esooka. It's Tawira Radio and TV where facts count. Singa Yesu teyajja ensi yandibandenzaye okubalulirwe twagobwa mu lusuko lwalimu essanyu naye Yesu bwe yajja n'atunazaako ebyo ebyasoba n'atufuula eggwanga eddonde ery'abaana ba Katonda. Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ebikolwa bye n'enneeyisa ye okutuuka abantu muyita omunonozi wa Uganda, ebintu bino ddala bikwatagana bitya ne Bayibuli. Tumaze okusosotta n'okubikkula Bayibuli ne tugikkaanya ne tutegeera ddala nti ddala Bobi Wine munonozi wa Uganda. Katutandike bwe tuti, bw'otunuulira amazaalibwa ga Yesu Kristo n'ogageraageranya n'okuzaalibwa kwa Bobi Wine, olabye ddala mwana wattu nga bikwatagana, kubanga Yesu Kristo yazaalibwa mu kyalo ekinyoomebwa, era bw'otunula Yesu Kristo ne gye yakulira, era yakulira mu kabuga akatonotono. Waayi Yesu Kristo yazaalibwa mu kyalo kye bayita Bethlehemu mu Buyudaaya, ate bw'otunulira Bobi Wine naye n'azaalibwa eggomba mu kyalo. Yesu Kristo n'avaayo e Bethlehemu n'agenda e Nazaleesi oba e Nazaaleeti gye yakulira mu kabuga akatono. Bobi Wine naye yava mu kyalo n'agenda mu kibuga n'akulira e Kamwokya, ate n'akulira mu ghetto mu kyalo ekikola ki mu kabuga akatono akanyoomebwa. Tugenda mpolampola gwali eyo osobola okutegeera obulungi obukulu bw'ensonga zino era n'okukkenneenya mu Bayibuli yo. Bwe tuba nga tugenze mu Bayibuli, ensonga zino ze twogerako ez'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo n'okuzaalibwa kwa Bobi Wine okuva mu kyalo n'okkulira mu kibuga mu kabuga akatono, osobola obisanga mu Luka essuula 2 ogenda ku lunyiriri olwa40 okutuuka ku lunyiriri olwa 52. Ojja kubanga obisoma bulungi obitegeere bulungi, olabire ddala nti ekyamazima bikwatagana. Stage ezimu tugenda kubanga tetuzoogerako nnyo olw'obufunda bw'obudde, naye nga kyetwagala tujjeyo embeera zennyini ezikwatagana ne Bobi Wine okulabira ddala nti ekyamazima Bobi Wine munonozi wa Uganda azze okununula okujja abantu mu busibe mu buwambe abatwale ate mu nsi ensuubize. Era mu Bayibuli wadde tubeesinze nnyo ku Yesu Kristo, naye ate tulinayo n'abantu abamu bannabbi, abantu Katonda bye yatumanga okukola ebintu eby'enjawulo nga bw'obitunuulira olabira ddala Bobi Wine yennyini nga Musa okujja abaana mu Misiri, abaana ba Isirayiri bajja e Misiri nga babonaabona, olabira ddala nga nabo lwali lugendo lunene nga Bobi Wine bw'omugeraageranya mu mbeera eyo, era olabira ddala ng'afiitingawo bulungi. Naye katugendere mu kiwendo kya Yesu Kristo kubanga yali omunonozi w'abantu mu nsi yonna. Kati tutandise bwe tuti, era katwandika okubeera nga tukunnyonnyola akawonvu n'akagga, naye nga siteegi ezimu oba oli awo tuyinza ozibuuka olw'obudde. Katutandikire ku Yesu Kristo ng'atandika obuweereza bwe. Obuweereza bwe bwatandika butya? Era obuweereza bwe yabutandikira ku baani? Tutandikidde wano Yesu Kristo we yatandikira okufunira abayigirizwa be. Yesu Kristo bwe yatandika okufuna abayigirizwa be, ojja kukisanga mu Matayo essuula ey'okuna okutandikira ku lunyiriri olw'18 osomere ddala paka ku 2. Yesu Kristo yafuna Simoni Peter eyali omuvubi n'amwegattako mu mulimu guno ogw'okujja ogw'okubuulira enjiri. Era na kino tukiraba ku Bobi Wine. Bobi Wine naye afunye abantu abamwegasseeko nga balese emirimu gyabwe gye badde bakola. Ebyokulabirako bingi nnyo, naye katukuye ekyokulabira kiko kimu ekyajjowero Ssennyonyi eyalekawo omulimu gwe ogw'amawulire n'agamba neegasse ku kisinde kya People Power. Mu Abu Dhabi tulinayo omwami bamuyita George Keya.
yalekawo obuvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa community y'Abannayuganda mu Abu Dhabi n'agamba obuvunaanyizibwa bumumpadde bugenda kunnemesa okutambuza enjiri ya people power. Obukulembeze n'abulekawo ne yeegatta ku kisinde kya people power. N'abantu bangi nnyo abavuddeyo ne baleka ebibiina byabwe ne beegatta ku kisinde kya people power. Abamu baleseewo bizinensi zaabwe ne beegatta ku kisinde kya people power. Ekyo okireetenga ne ku Yesu Kristo. Olabira ddala ng'ekyamazima Bobi Wine abantu bamwegasseeko nga Yesu Kristo bamwegattako mu buweereza bwe. Bwe tuba tutandika okwogera ku Yesu Kristo, ekyamazima ddala olabira ddala nti ebikolwa bye n'engeri Bobi Wine gy'akolamu ebintu bye ddala mununuzi waffe azze okutununula. Tulaba nga Yesu Kristo bwe yali atandika obuweereza bwe obanga azze mu nsi abantu bamwaniriza, bamuleetera ebirabo. Kati ekyo tugezezaako kirireetinga ku Bobi Wine gwe yayingirira mu paalamenti, we yeesimbirawo, abantu baamuwa akalulu. Abantu bamulonda n'amaanyi gonna ne bamuyingiza mu paalamenti. Kati ate ku paalamenti tugegeraageranyizza ne yeekaalu ya Mukama. Yesu Kristo lwe yayingira mu yeekaalu ya Mukama, abantu bamusanyukira nnyo, abantu bamwaniriza, era ku lunaku olwo yasoma n'ekitundu mu kkanisa, mu ekereziya oba tugiyite yeekaalu. Naye ate ekibi oluvannyuma bwe yaddayo yakola ate ekintu ekyenjawulo ennyo, ate nga bwe nkirireetinga ndabira ddala Bobi Wine naye kye yakola. Tulaba nga Yesu Kristo bwe yayisaawo akaseera yalaba nga yeekaalu ya Mukama abantu bagifudde ki? Bagifudde ekivume, bagifudde akatale. Yeekaalu ya Mukama ng'efuuse ekintu ekitategeerekeka. Bobi Wine bwe yagenda mu paalamenti eri omulundi ogusooka, emirundi ejjaddako yateesa. Era bwe tulabanga ne Yesu Kristo bwe yasooka mu yeekaalu ya Mukama yasoma ekitundu, abamanyi Bayibuli yasoma ekitundu. Naye ate omulundi ogwaddako genda mu yeekaalu yasanga nga yeekaalu abantu bagifudde akatale, abantu batundiramu mbuzi, abantu batundiramu byennyanja, batundiramu njiibwa, era yalwana n'asuulasuula eri buli kimu, enjiibwa ne zibuuka, embaata ne zibuuka, endiga ne zidduka. Era netulaba nga ne mu paalamenti ya Uganda bwe baali bagikwatako, tulaba nga epaalamenti tujegeraageranyiza nga tulaba nti paalamenti ye tempo yaki yeggwanga oba yeekaalu ya Mukama owayitibwa ebiteeso bwe tusabira bye twagala. Era bwe tugeraageranyizaamu awo ne tulaba nga Bobi Wine ayise mu kisinde ekyo kyennyini yalaba nga paalamenti bakutte ku bbago balitozeetoze, era ndowooza ekyaliwo mukijjukira. Okulwana kwaliwo, emiggo bagisudde eri, amataayi bageekutte. ne tulaba nga olunaku olwo era nga tulugeraageranyiza ne Yesu Kristo bwe yakuba abantu abaali batundira mu yeekaalu ya Mukama. Tukyagenda mu maaso. Kati ebyo bye twogedde ebyo byennyini ebyo bya Yesu okusaasaanya ebintu ebyali mu yeekaalu ojja bisanga mu Yokaana essuula ey'okubiri, ojja kutandikira ku lunyiriri lw'13 otuuke ku lw'16. Ebintu ebyo ojja kuba obifuna bulungi mu Bayibuli yo. Ebintu ebyo bye tugenda okwogera tuyinza obutabiteeka mu oda yabyo nga Yesu Kristo bw'ajja akula n'engeri gy'abuuliramu enjiri na buli kimu bwe kyatambula. Naye katugende nga tubikuwa buwi ng'ojja kubanga osobola obyegattira olabe we bigwira ddala ewatuufu olw'obudde. Yesu Kristo abuulira enjiri mu bitundu eby'enjawulo era ng'atambula n'abayigirizwa be. Yesu abonaabona mu kubuulira enjiri n'abayigirizwa be. Era bwe tulaba ne Bobi Wine bw'atyo. Bobi Wine abuulidde enjiri ng'agenda mu bitundu eby'enjawulo, era ne Yesu Kristo yatambulanga mu bitundu eby'enjawulo. Yabuuliranga enjiri oluusi ng'ali ku mwalo, oluusi ng'ali mu bitundu eby'enjawulo. Era mu kubuulirako okw'enjiri ebisoomooza bingi nnyo bye yasanga. Era wano tulabanga ne Bobi Wine naye mu kubuulira enjiri tukitwala mu kunoonya kalulu. Bobi Wine anoonya akalulu ng'era abuulira enjiri ey'obulokozi. Obulokozi bwe buliwa abantu okukomawo okudda ku nnono, abantu eggwanga okulyeddiza. Bw'otuulira mu Bayibuli Yesu Kristo yagenda mu kunoonyako oba mu kubuulirako enjiri nga bwe tulaba Bobi Wine bw'anoonya akalulu. Yagenda n'abayigirizwa be okusaba ku ttale oba ku lusozi. Era abayigirizwa be baasanga okwemulugunya ne balaba nga obudde buzibye, tebalina wa kusula, obudde bubazibyeko, era baazimba ensiisira nga muunagaba ne katuzimbe, kuba Yesu Kristo yabalekawokko nga akatuzimba ensiisira 3. Abamanyi Bayibuli ensonga ezo mu Bayibuli mweziri. Tulaba nga Yesu Kristo basula ku ttale. Tulaba ne Bobi Wine naye mu kunoonya akalulu yasulako ku kkubo, n'asula mu mmotoka.
nga tasuze mu nnyumba, ne Yesu Kristo yasulako ku kkubo, yagenda n'asaba ku ttale ku lusozi. Era nga bw'otunulira mu kusaba ku lusozi ne Bobi Wine twamulabako ebifaananyi byalabikaawo nga Bobi Wine afukamidde ku lwazi ali mu kusaba, ne Yesu Kristo yagendako ku lusozi nolaba nga afukamidde ku jjinja ng'ali mu kusaba. Era abamu ne babyogera nnyo Bobi Wine asinza misambwa, so nga ne Yesu Kristo mwennyini tumulaba nga yaliko ku lwazi ku ttale era n'asaba Katonda we okumuwa amaanyi mu bizibu bye yali ayolekedde. Kati ebyawandiikibwa ebyo Yesu ng'abuulira enjiri ku lubalama lw'ennyanja ojja bisanga mu Luka essuula 5 okutandikira ku lunya olusooka, era ebyawandiikibwa ebirala ojja bisanga ne mu Makko oba mu Maaka essuula 4 olunyiri olusooka. Ebigambo ebyo Yesu ng'abuulira enjiri ku lubalama lw'ennyanja oba lake shores. Era naye tulaba ne Bobi Wine ne mwennyini anjiri agibuuliddeko ku mazzi ng'ali ku lyato, olaba ayimba, olaba asanyusa abantu. Juzi yali egumbye abuuse ennyanja agenze kubuulira ki njiri. Mu nsonga era y'emu ojja kusanga n'ebyawandiikibwa bino Yesu ng'asula wabweru ojja bisanga mu Makko essuula 14 olunyiri lwa 32 okutuuka ddala ku lunyiri olwana mu 2. Awo tulaba nga Bobi Wine asula wabweru, asula mu mmotoka n'abayigirizwa be. Obuyigiriza bwa Yesu Kristo nga butandise okugenda nga bukaluba ng'ayigiriza abantu, tulaba ebintu ebizze bibaawo, ate nga ne ku biseera bya Bobi Wine wano tubiraba. Yesu Kristo mu kubuulirwako enjiri, mu kubuulira kwe ng'abuulira enjiri, tulaba nga waaliwo obutakwatagana obw'abayigirizwa ba Yesu Kristo n'abakwasisa amateeka. Tulaba nti bw'otunula mu Yokaana essuula y'e18 olunyiriri olw'10 tulaba nga omuyigirizwa yajjayo ekitala n'atemako omu ku bakwasisa amateeka okutu n'akusalako okutu. Era Yesu Kristo yasabira omuntu oyo n'amusabira okutu ne kuddako. Wano bwe tukigeraageranya ku Bobi Wine tulaba nga omu ku bawagizi ba Bobi Wine akwata akayondo oba kyali kiggo akikuba omusirikale owa poliisi, era twaliwo awo akajagalalo kugamba tugenza okulaba bwe tukirireetinze tulaba nga ddala ekintu ekyo kikola ki kikwatagana. Yesu Kristo yali mu kubuulirako enjiri, omuyigirizwa n'akwata ekitala n'akikola ki n'akifumita omukwasisa w'amateeka. Era mu ngeri yemu naffe wano bwe tulaba ku Bobi Wine abagoberezi be y'omu yakwata akayondo n'akakuba ki n'akakuba owa poliisi. So tulabira ddala ng'embeera zigenda zikola ki zikwatagana. Kati ate bwe tutambulako waggulu ebyo no tubaga ebisangibwa mu Yokaana essuula y'e18 olunyiriri lwa 10. Olunyiriri lwa 10 olunyiriri lwa 10. Bwe tweyongera ne tugenda mu Yokaana essuula y'e10 olunyiriri olwa 39 tulaba nga Yesu atoloka ku basirikale abaali bazze okumukwata bwe yali ng'ayogerako eri n'abayigirizwa be. Era mu kwogerako n'abayigirizwa be ng'ababuulira enjiri, abasirikale baamulumba nga baagala omukwata naye n'afuna engeri gye yababulako. Bwe tukigeraageranya tulaba ne Bobi Wine naye yali ategese olukuŋŋaana lwe ku kitebe kya Nuupu ayogerako eri n'abantu be, abawagizi be, abantu bakola nabo emirimu, era abasirikale baali bazze omukwata naye ayina engeri gye yeemululamu n'abula. Era yasembyayo n'ekigambo nze awo ne bwentema, era n'atema. Abasirikale bagenda okujja nga Bobi Wine tebakola ki tebamulabawo. Era waliwo naye walala ng'anoonya akalulu eyo ng'alina gw'anoonyeza akalulu, era yali mu woteeri abasirikale ne bajja bamunoonyeemu nga ye takola ki taliimu. Kwegamba simanyi Mwoyo Mutukuvu oba alina engeri gy'amuluŋŋamyamu okulaba nga abulaabula mu bintu nga bino eby'okumutuusaako obulabe, kuba ne Yesu Kristo baamunoonya mutuusaako obulabe naye era alina engeri gye yababulako nga bazze okumukwata naddala abasirikale. Bwe tutunuulira ku mannya agaweebwa Yesu Kristo, amannya mangi nnyo mu Bayibuli era nga gamuweebwa mu bitundu ebyenjawulo, mu bifo ebyenjawulo, abantu ab'enjawulo, era ng'ekyo jja gisanga mu Bakolinso ekisooka essuula y'e15 okutandikira ku nnyiriri olwana mu 5. Tulaba nga Yesu Kristo yaweebwa amannya ag'enjawulo. Abamu baamuyitanga omununuzi, abamu baamuyitanga Yesu Kristo, abamu baamuyitanga Mezaaya,
abalala ne bamuyita kabaka, abalala ne bamuyita Emmanuel. Kwagamba mannya mangi nnyo. Era bwe tugenze tukitunuliramu ne wano tugenze okulaba ne ku Bobi Wine y'omu ng'abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo bamuwadde amannya, era ng'amannya ago bw'ogageraageranya olaba nga gagenda gakwatagana, galinawo akakwate ne ku Yesu Kristo. Bobi Wine amannya agamu agamuweereddwa waliwo ebitundu eby'enjawulo. Mu Western Uganda bamuwa erya musinguzi. Musinguzi singa oligendera kyekitegeeza kwegamba nakyo ejja kubanga era ofuna ng'okirireetinga ku kya Yesu Kristo. Ate abasiraamu ne bamuwa erya Swaibu. Abamu mu Kampala bamuyita pulezidenti, abamu Robert, kwegamba abamu bamuyita mununuzi. Kwegamba ekyo nakyo bakijjiddeyo nga mununuzi waffe azze okutununula. Kwegamba nolabira ddala nga amannya ga Bobi Wine era nga ddala muki mununuzi. Tukyagenda mu maaso okubannyonnyola Bayibuli ekwatagana ate n'ebigenda mu maaso naddala mu politics wa Uganda, naddala nga tuli ku Bobi Wine nga eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti mu Uganda. Bwe twolekera ng'obanga tuzzeeko emabega katono nnyo okulaba nti Bobi Wine watuuse okwesimbirawo, tugeraageranya ku mbeera eri mu Samwiri ekisooka olunyiriri olw'16, Samwiri ekisooka essuula y'e16 olunyiriri olw'17, nga tulaba waliwo omulwanyi Namige eyali talumikamu ng'abantu bangi nnyo bamwesimbyeko okumulwanyisa oba okulwana naye mu ntalo ng'alemeddwa. Oyo yali Goliyaathi. Oba Goliyaathi ono yali musajja w'amaanyi nnyo ng'abantu bamwesimbyeko naye nga tasoboka, nga musajja w'amaanyi, musajja wa kiwago, talemererwa. Era mu kino tulaba nga abantu bwe tugeraageranya nga ku Uganda, tulaba nga abantu bangi nnyo abazze nga beesimbawo ku bwa pulezidenti naye nga balemererwa. Omuli Bakano Kiiza Besigye, bangi nnyo abazze nga bamwesimbako naye nga bakola ki? Nga balemererwa. Kati tulaba nga akalenzi akato akavuddeyo wano ate tetulireetinze ku Yesu naye tulireetinze ku Dawudi. Tulaba nga akalenzi akato kavuddeyo kazze kanyoomebwa akanunu akalina envuumuulo yiyo tekalina maanyi mu mukono, kanaasobola katya okukuba Goliyasi. Kwegamba ebintu nga bye tubitunuulira tulabira ddala nga Bobi Wine azze nga Dawudi, talina maanyi, talina mmundu, talina kiki, talina muggo, talina butendeke bwa magye. Kwegamba ne Dawudi bwe yali amakya, tuyinza mumutola nti amakya. So katusabire embeera eno egenda mu maaso, naye era nga bwe tugenda mu maaso nga tuwunzika okwogera kwaffe olunaku luno olwaleero nga tugezaako okujjukanya ti ne Yesu Kristo nga tuzzeyo ku Yesu Kristo. Yesu Kristo yasanga obuzibu bungi nnyo era abantu be byakolagana nabo mikwano gye abamu bamufaako. Kino singa ogenda mu Yokaana essuula y'e11 olunyiriri lwa 35, Yesu yakaabira mukwano gwe yali amufuddeko. Mukwano gwe yamufaako, mukwano gwe teyamuziika nako naye n'amukaabira kubanga yali mukwano gwe nnyo. Tulaba nga ne Bobi Wine naye afiiriddwa abantu be mu lutalo luno lwalimu olw'okuzza Uganda oba olw'okukomyawo Uganda oba olw'okununula Uganda. Afiiriddwa abantu be ab'enjawulo era nga tulaba ne Yesu Kristo naye kyekiseera kyekimu kyeyitamu okufiirwa abantu be era n'akulukusa ku maziga. So mu ngeri eyo bwe tuba tuwunzika ensonga eno ey'olunaku mu lwaleero twagala okulaba nga ebyawandiikibwa bingi nnyo singa tutandika bisoma busomi ojja kwesanga nga ddala obununuzi buzze mu Uganda. Kale twagala okubagaliza ekiseera ekirungi nga twetegekera akalulu kano akagenda okubeera ennaku z'omwezi nga 14. Ennaku z'omwezi 14 bwe bununuzi bwa Uganda bugenda okuba nga butandikira mu kuddamu okutereeza ensi oba eri awo yawambibwa. Naye nga mu byo twagala tutegeere nti ebintu byonna ebirireetingiddwa ku Bayibuli ddala ekyamazima bigenda kutuukirira. Era nga butunulako mu wano mu miwandiiko ebitonotono nga tulaba mu Luka essuula y'e19 olunyiriri olw'40 nga Bobi Wine bwakubiriza abantu okugenda okulonda na buli kimu ekigenderako. Yesu Kristo naye waliwo yagamba nti mmwe bwe mutaakola ekyo era nga in fact yali abajjukiza nga bagambe singa munaasirika, singa munaabeera silent, singa temwogere amayinja gajja kwogera.
era nga wantulaba nga ne Bobi Wine akubiriza abantu mugende mulonde singa temunayogera ensi yaffe egenda kufuuka ekivume. Era ate bwe tugendako ne Proverbs oba mu ngero essula ya 31 olunyiriri okutandikira ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'omwenda. Awo kansomewo na mu luzungu wagamba kugamba bakwataganira ddala mu kulonda nga Bobi Wine wazze atusuubiza mu bigambo by'okulonda. Proverbs ze bayita engero essula 31 olunyiriri okutandikira ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'omwenda. Ne wagamba we bati ne wagamba when we involve ourselves in election we speak out for those who cannot speak and we defend the rights of the poor and the needy. Ekyo kiri mu Proverbs essula eya 31 okutandika ku lunyiriri olw'omunaana paka olw'omwenda. Singa ffenna twenyigira mu kulonda abakulembeze bwaffe tuba twogeredde abantu abatasobola kwogera, abatasobola kwefaako, abantu abatasobola abali nide oba beetaagisa obuyambi bwaffe, era tuba tudifendinze oba tuba tuwaddeyo nga twogedde ku kigambo ekituufu. So tugende ennaku z'omwezi nga 14 January tulonde, era tulonde n'obwegendereza, tukuume obutebengefu bw'ensi yaffe Uganda, tulabe nga tununula ensi yaffe Uganda ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Obadde ku Tawira Radio, Tawira TV abadde batusabye okunoonyereza ku bigambo ebikwatagana ku Bayibuli eyogera etya ku kulonda, era nga twetegekera okulonda kuno. Program bwetu tukitutte ate olunaku olulala tugenda kuba nga tubatuusaako oba tunaba tufunye akaseera okulaba nti Qur'an ate yo eyogera etya ku bigambo by'okulonda abakulembeze, naddala nga tubireetinga ku nsi yaffe Uganda. Tubagaliza ekiseera ekirungi, mubeere bulungi. Tawira TV nga tusinzira mu kibuga ekya Abu Dhabi mu United Arab Emirates. It's Tawira Radio and TV where facts count. Tutambulira mu kabi kuba mulabe wotoyinza kumumanya naye Yesu amumanya era kulwanira gwenga tumanyi Yesu webala okujja ddala twafuna ekyokulwanyisa nze ntambula sijangendo kuba Yesu ye mukumi wange. It's Tawira Radio and TV where facts count. 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 Facts count. Facts count. Facts